الذين من قبلكم لعلكم تتقون يزاكو تشاو أيام معدودات نكون بالبو باز atenga kye kituufu Allah yakozesa ekigambo nakumbale bubazi kyenyagadde tujjukanyeko sur'atu inqita'il waqt okwangwa kw'okuyita kw'ebiseera ab'ebitiibwa fal ayami tatwi naku zeetooloola wal a'maaru taqdi n'obuwangaazi nabwo bw'abantu bukendeera n'ebyo byonna byonna bitutambuza bitwala mu maaso g'ekitiibwa Allahu azza wa jalla. bil amsi kunna nurahibu ramadan, tuyinza okugamba nti jjo twali twaniriza ramadan, wabula wetwogerera olwaleero nga eringa etandise okubeera nga etukola ki etusiibula. Leero tusiibye olunaku lwakumeka 13 eba esigadde ennaku mmeka 16 oba 17. nabwe ekiraba ebitiibwa ennaku zitambula. Tugamba nti ightanimu fursata al-umr, akaseera Allah kakuwadde ak'obulamu baako kyokakoleramu, kubanga tumanyidde Allah lwagenda kubeera nga akola ki, lwagenda kubeera nga akutwala. Badiru bil khairat, yangwiriza okubeera nga okola obulungi. Allah bw'aba akwaddeko obusobozi kola, tukuba kuwaayo waayo. Leero oyina ekyo oyinza okuba toyina, enkya bonaaba ozirina ziyinza okuba nga z'abasikazi bagenda okutandikirako. Naye omanyi omu yagamba nti omwanadamu yaqulu al-abdi maali maali, mwanadamu aga sente zange sente zange. Naye yagamba nti toyina mu sente zo, kujja kola koyinamu za miteeko nga 3. Ezimu ku sente zoyina ma akalta, zolidde n'ogula ekintu n'okirya, ezo ziba zizo, naate ekinnaku era oba oziridde tuli fenna. Au labista thauban, oba olugero lwoba oyambadde faabula ne lukaddiwa, n'okkiriza nti lukoze eki, lukaddiye n'oluteekaawo, naye bammaali kuba n'abasika bayinza okuba tebajja ddukayanira olwo. Naye kanzu yoyina nga ekyalabikako bulungi, tugamba siiyo, waliwo agirindiridde, waliwo agirindiridde okubeera nga akola ki, okubeera nga agyambala. Ne sente z'endala zoyina au ma tasaddaqta, zowaddeyo, kubanga ezo zo eshuwaddiru oba ojazisanga maaso g'ekitiibwa Allahu azza wa jalla. Tuli fenna ab'ebitiibwa. Idhan tugamba nti tukozesa akakisa Allah katuwadde. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu kutulaga okuyita kw'ebiseera yatugamba nti ightanimu 5 qabla 5, ebintu 5 Allah aba abikuwadde yanguwa nnyo okubikozesa ng'ebitaano tebinnajja kuba bitambulira wamu. N'agamba ekisooka shababaka qabla haramik, kozesa akaseera kaako obuvubuka nga tonnakaddiwa, kyalina amaanyi agayimirira mu salaatu tarawih, kakozese. Kyo kikusaayisayisa n'ogenda ewaka n'oweebaka. Kati owaasatu bw'akola ekyo ow'enkaaga akola atya? Obuvubuka oyinza okuba tobukozesezza bulungi, kubanga kukimanyikiddwa ku bavubuka nti amaanyi baba bakola ki, baba bagalina. Kyolera omusanga 2 baagala nnyo n'ebintu by'okulwana. Idhan kozesa akaseera kaako obuvubuka nga tonnakaddiwa. Wa ghinaaka qabla faqrik, kozesa akaseera ko Allah nga akuwadde ku nsimbi. Ensimbi no teziriiko mutemwa gumanyikiddwa nti omuntu bw'abeera nazo ennyingi bwe ziti nti wabeera omugagga. Kyonna kyonna kyolina Allah n'abeera nga akwawudde ku balala, kubanga oyinza okuba nga olina mutwalo nga aliwo anoonya 5 nga tazirina, kitegeeza oba mugagga. Wa ghinaaka qabla faqrik, kozesa akaseera ko Allah nga akusituddemu ku ddaala nga tannaba kuzitwala, kubanga ajja zitwala. Waliwo abaali bazirina, waliwo abaalina ku mamotoka abeevuga naye nga banyumya bunyumya kati, nga n'omupiira gw'emmotoka tokyasobola kugusanga mu lujja lwe. Idhan tugamba kozesa akaseera kaako obugagga. Wasihataka qabla sakamik, kozesa akaseera ko ng'okyali mulamu, okyali n'omubiri omulamu. Asiha, kakozesa akaseera ako Allah tannakuleetera bulwadde. Waliwo abaddu weebali nga bakyassa naye nga tasobola kusiba n'obwokola otya, n'agezaako bugeza bw'ati zigenda otuuka 6 nga bajula mutwala mu ddwaliro, naye nga si yeyayagala.
nawe kyogo okuba nti okyali mulamu osobola n'okusiiba nga tolidde eddaako n'obeerawo aye n'okola n'emirimu gyo waliwo atasobola nga nawagikwata n'agirya empitirivu luli fenna nga tagenda kumalako. idhan wasihataka qabula sakamik, kaseera kaako omubiri omulamu kakozese nga Allah nakuleetera bulwadde. wa faraghaka qabula shughlik, kozesa akaseera kakeddeme Allah eddembe lyakuwadde al faragh, kyasobola okwesalirawo, kyasobola okwetambuza n'oviwa kano jja n'osaala, okyasobola okuteeka amateeka g'obusiraamu mu nkola. waliwo ayagala ennyo naye nga tagenda kusobola, waliwo ayagala okujja n'asaalako mu jjama naye nga bwe bamusibidde wewe waalina okusaalira. ayinza okuba ali mu kkomera, ayinza okuba ali mu kugezesebwa okw'enjawulo. idhan al faragh, Allah kyeyagamba nti fa idha faragta fansab, Allah lwakujja mu bibadde bikukutte bwe biti n'akuwawo akaaganya kakuwadde, fansab fadhkurullah wa ila rabbika farghab. Allah ogwo oba otunuulira amakulu byonna byonna byokola bitunuulize Allah okubeera nti ogenda musisinkana. N'agamba ekyokutaano wa hayataka qabula mautik, kozesa akaseerako ng'okyali mulamu. buno obulamu kati obw'okubeera nti woolyossa buli bwadde bwakuba na mubiri mulamu, kubanga waliwo abaddu nga waali ng'atambula naye nga si mulamu, nga naye yeewulira. Kitegeerekese goyinza omulaba kungoga mwe mukyali balamu, mukyali bavubuka, naye ye ng'awulira obulamu tewakola ki, tewali. Kakino ekisembayo kigamba bulamu bonna kubeera nti okyasobola okwogera, kakozesa akakisaako. Gwalina omwana ng'okyali mulamu, okyasobola okubaako ky'omugamba, kigenda kutuuka ekiseera tokyasobola kwogera. By'oyagala okutereeza bitereeze kati. Waliwo oli nga bw'oyogera bawulira, bagamba nti bw'atyo bw'agambye nti yetukole. Akakisaako kakozese, kigenda kutuuka ekiseera nga tukutegeerera buki, nga tukutegeerera butegeerezi. Nawe kyabe bitiibwa tukozese omukisa Allah gwatuwadde. Ate bwe zijja sizoni ezifaanana bwe ziti, Allah tulawo sizoni ez'enjawulo kubeera nga liyudaifa lana al-ujur wa yaghfiru dhunuba wal isyan. Allah kubeera nga atukubisizaamu n'okubeera nga atusonyiwa ebyono byaffe, kuba ffe naffe tukola enki, tukola ensobi. Kati sizoni bwetuuka n'ogayaala tuba twewuunya. Omuntu bw'agayaala mulama Allah oyo omusuubira kuteeka mu maanyi ddi, nga ne basajja bakulu baba babasibye naye era olaba amaanyi gamubula. Basajja bakulu mubategedde ebaba bakaligiddwa. Mu butuufu bw'olabanga omuntu yenna nga mulama Allah abeera mugayaavu, abeera muki, abeera mugayaavu, manya oyo bw'atyo wajja okubeera. Bw'olaba omuntu Allah ezze n'etabaako kyemukyusa, manya oyo bw'atyo bw'ali. Tuba tulina muteeka buteesi muki, mu dduwa, kubanga Ramadan kaseera kaba kankizo olw'obulungi obukaliko. Omubaka Muhammadin sallallahu nga bwe yatugamba. Ab'ebitiibwa, obadde okimanyi nti ebiseera bigenda kubuuzibwako Allah byakuwadde? Byakuwadde byagenda okubuuzaako, byatannako tagenda bikubuuzaako. Bw'oba okyali mu myaka 3 tajja kubuuza bya myaka 5, era ajja kubuuza bya 3 gaago g'okola ki, g'olina. Yagamba Hasan al-Basri, yagamba nti ma min ayyamin au ma min yawmin, teri lunaku lonna lonna lujja illa wa yunadi bilisanin hal, okujjaho nga lukowoola omwana Adamu n'olulimi olukkakkamu ne lumugamba lutya, yabuna Adam, wange ge mwana Adamu, ana khalqun jadid, nze ndi kitonde kipya. Allah yatonda ennaku bifenna, ana khalqun jadid, ni kitonde kipya, kwa buli lunaku olujja lubeera lupya, si bwe kiri. Wa ala umrika shahid, naye ku buwangaazi bwo ndi mujulizi. Faghtanimuni, kola by'olina okunkoleramu. Fa inni la a'uda ila yaumi alqiyama, togenda kuddamu kundabako mpaka ku lunaku lw'enkomerero. Bwe ziba nga ziri 23 ogwokusatu 224 gwasuubira oddula n'owooli wangaalo tetugenda kuddamu kujja, tekisoboka. Bwe ziba nga ziri 13 ogw'ekumi 1845 togenda kuddayo ddulabako. Kali lukujjula lugamba nti owaaye enzize, kola ky'olina okukola, togenda kuddamu kundabako kuba ku lunaku lw'enkomerero.
Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti ma nadamtu ala shay'i, sina kintu kinali nejjusiza mu bulamu bwange kanadami nga bwe nejjusa ala yawmin ku lunaku ghalabat shamsahu, enjuba lwe yagwayo wali nentegeera nti naqasa fihi ajali, obuwangazi bwange bukendedde, walam yazdid fihi amali, naye nga songedde ku mirimu gyange. Ab'ebitiibwa buli lunaku bwe lugenda tuula wansi weebaleebalemu, nga balina bizinesi mbeera mu zikawunti obudde bw'olweggulo nga muli mu kubalaabalamu mulabe, muli mu kugatta bitabo, abamwe ne baba bali mu kuggalawo nga ye omugagga ali muli ali mu kubala meka zaakoze, baani babanja, loosi meka zaakoze. Ebyo byonna bimuyambako, byasobola okwewa kitegeeza enkya tajja bikola ki, tajja biddamu. Naye gwe bw'onaabeera ng'obeera bubeezaawo n'olya n'onywa n'oweeyaga naifa olunaku ne lugenda, ojja genda okujjukira obudde nga bukoze ki, nga bugenze. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Waliwo okwebalaabalamu okubeerawo ng'omulimu waakamala ogukola, naye n'okwebalaabalamu okubeerawo qabla al-amal. Qabla al-amal, okwebalaabalamu nga tonnakola kitegeeza kunoonyereza nakola omulimu gwe ngenda okukola guliko obujulizi. Bw'atyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza wa Allah bwe yatugamba nti naam, abaffe nnoonyamu Allah kunsiima nti naam, awo oli mu kwebalaabalamu n'okola. Bw'omala okubeera ng'okoze ne weebalaabalamu, hal addaitu hatha al-amal kama amarana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, abaffe go ngumaze ogukola naye ngukoze nga bwe yatulagire, swala ngisadde naye ngisadde nga bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam. Kwaita okwebalaabalamu tolinda. Umaru yagamba Ibn al-Khattab radiyallahu anhu tihasibu anfusakum qabla an tuhasabu, abange mwebaleebalemu nga tebanaba bakola ki, fa innahu ahwanu alaykum fil hisab ghada, kijja bba wewulirirako ku kubalibwa kw'enkya bwe munaamwebazeebazeemu. Kati lwaki bw'oneebaliramu wano ku nsi ogenda kutegeera obukendeevu bwo, bw'onaategeera obukendeevu ogenda kwetereeza mpola mpola. Oba oli awo ebyetaagisa okubeera nti weenenya ojja kwenenya, ebyetaagisa okubeera nga weetondera muno ojja kumwetondera, owadde obunafu ojja kwongeramu amaanyi, naye togenda bitegeera nga teweebazeebazeemu. Nawe kitali bitiibwa nga mpunzika ebigambo byange, meseji yaffe ey'olwaliro ebadde ku badiru bil khairat, mwanguyiriza okukola ebirungi. Ebiseera tewali, gulaba oyina naye ebiseera tewali. Ramadhani ekumale bumaze kukulaga engeri ebiseera gye bikola ki, gye biddukamu. Bwe zibanga ejjuma bbiri tuzimaze mu Ramadhani eno, ojja genda okuddamu okwetola nnaku 2-3 ng'ey'okusatu eyingiddewo, genda okulaba nga ekoze eki, egenze. Nabwe ekityo mbakubiriza okubeera nti buli kakisa koofuna kakozese iyyakum wa idaa'ati al-awqaat, mbeewaza okwonoona ebiseera. Emboozi ezitalina makulu zikendeere, la khaira fi kathirin min najwaahum, obukuukulu bukendeere. Fissaawo akadde otendereze Allah, weekolere puroguramu yo olunaku lwe luggwako oba ogituukiriza oba nedda. Bw'onaaba okikoze tomanya Allah ayinza okutuka okukutwala ng'oli mbaddu abasiimiddwa, naye bw'onaasigala ng'olowooza bwe bityo birina okubeera, mwana wattu ogenda kubeera ofaafaaganiddwa fi dduniya wal akhira. Idhan temuggwamu maanyi, Ramadhani weeri ate ejja kugenda era ejja kukoma weesangewo beesanzeewo, naye tetumanyi oba nze naawe tunaagimalako, bwe tunaaba tugimazeeko benaddako enaatusangawo. Nabwe kityo tetulowooza ku bitannaba kubeerawo, tulowooze ku bino Allah byakoze eki, ebyenkya bireke, lowooza ku by'olwaleero. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.